Etika poliisi n'eyimiriza oluseregendo lw'emmotoka olubadde lutambulira ku Kyagulanyi era wano ne bakkirizaako emmotoka mbale kossa ne bannamawulire kyokka era abawagizi be basobodde okumwegattako mu maaso. Kyagulanyi yonna gy'ayise abantu babadde bakwatiridde ku nguudo okumuwubirako era ku ssaawa 6:30 Kyagulanyi abadde mutaka ku kitebe ky'ekibiina kye era wano asanze Namungi w'omuntu abadde yamulindiridde dda okumwaniriza wakati mu kukoolobya ennyimba z'ekibiina. Eno luno mubaddemu n'akabenje k'abasirikale ababadde bavugisa ekimama era waliwo ababuuseewo n'ebisago. Oluguudo lwa express kwe tutambulidde obwedde abantu bakwatiridde ku makubo okulaga omuntu waabwe obuwagizi ng'abakuumaddembe batuuse n'okubakubamu omukka ogubalagala wabula nga tewali asiguka. Oluseregendo lubadde lutambula ne President w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu olutuusa wano ku bitaala ebikujja e Katale Bunnamwaya okutuusa wano okugatta ku kiddaayiro luyimiriziddwa era ab'ebyokwerinda oba abakuumaddembe ne bakkirizaako emmotoka ezo zokka ezikkirizibwa akakiiko k'ebyokulonda ate nga n'abo ababadde mu mmotoka ezo be bo bokka abaakakasibwa akakiiko k'ebyokulonda okugenda okuwerekerako Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asuusulwa. Nze Hasif Sekyunga. Kale tugezaako okugattagatta what we had yesterday tuyinza obutwogera ku kyetwalina ku day one kubanga of course it was nomination day President Dr. Museveni ate n'abalala be yalina bo si mu kubayisaamu maaso but bayinza obutaleeta kifaananyi kyetwagala kukola ki kujjayo. But yesterday twabadde ne Nathan Nandala Mafaabi twabadde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'osobola okubira ddala tooki emu n'ogizzaayo nga bwe twalina Amriat Oboy wa FDC then Robert Kyagulanyi Ssentamu wa NOP. Bwe tutunuulira ku mbeera nga bwe yabadde olunaku olw'ejjo era ndowooza we tugenda okujjagula ekibuuzo kyaffe eky'olwaleero twagala tutunuulire mmwe okundaba yammwe ekifaananyi kya nomination yesterday abantu abasinga their comment is at least yabadde nnungi omanyi wabaddewo koyi kyabyabufuzi obange yadde asubira yes ekisooka ku sayidi eyabannabyabufuzi ate nkajjeemu bw'owulira ebigambo bya Honorable Kyagulanyi ng'asimbula okuva ku kitebe yakubiriza abantu okubeera n'empisa. Ekyokubiri ekintu kino aba NRM kye baakola ku Lwokubiri ng'abawagizi abo ne basooka bo ne bagenda ekkolo ne beeteekateeka kiina engeri gye kyashepinzemu entambula za campaign nga bwe zandibadde nti era n'aba NUP twabalabye bagenze Nateete ne balinda nomination eggwe ne bamulindira awo ate ne bw'otunuulira bano nga bwe babadde ku kitebe bw'otunuulira we babadde bafuluma era si bwe bagoberedde most of the numbers zabadde zigenda zigattira gye bagenze nga bakola ki nga bayita tebavudde nazo. So ku sayidi zombi kunze simanyi ogenda kumpa comment eyo nayenze ku sayidi zombi police nga tugenda mu kalulu ke twagala kabeere peaceful luli twalaba Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatibwa ne kooti neeyuzibwa Oboy Amuriat yakwatibwa ewaka n'engatto teyazizzaayo oba ontegeera naye leero of course mwabaddemu cases naye entono era ndowooza nti n'abakwatiddwa bayinza okuba baateerebbwa ate okusinziira ku naddala kano kavidiyo akazannya n'abakwatiddwa ensobi teyabadde yaabwe nti badde bakoze ensoba akavuyo wabaddewo omanyi omuntu mu maaso go singa abreakinga obubi mwenna emabega abakozesa ensobi kati abalabye obubi balowooza nti baba ne balesa akacyankalano naye nga mu maaso wavudde ate obuzibu. Waliwo bwe twalabyeko babadde awo ng'ova ku bypass bwoti okwetoolola okugenda ng'ova ku NUP bwoti okudda ku bypass awo waliwo ababoda abakwatibwa naye bisobola okwewalwa. So nze ekifaananyi kye nasoose okulaba ffenna tugezeeko
okukola ekyo ekituufu kijja nabbayambako okugjayo ekigendero ekituufu ekyaba ebyokwerinda nga tugenda mu kalulu kano kijja tuyamba okugjayo ekifaananyi ekituufu ekyabekyokwerinda bajja kukuuma mirembe oba bagenda okujja ng'ekigendererwa kyabwe nabo kucyankalanya nti when you're peaceful n'okola ekituufu oba ontegeera kati kituyambako okubateeka ku minzaani ani mutuufu ani mukyamu nti kubanga bba abantu gye bali eyo gye mugenda mu maaso n'abawagizi bano mubeere okukuba mu receiving abantu bammwe bwagenda kale mugende mu munoonya gyagenda okukubira ki campaign processions zino zirimu ebyonoonekeramu ng'ate omukisa gwabyo ogw'okufuna abizza mutono piki zonoonekeramu ne babadde bagitutte emmotoka zonooneramu abantu bafiiramu bafuna damages zitagenda kuwona naye ate n'ekyokubiri kitwala obudde bungi kakati tugenda kutandika okutambula ku Monday campaign zitandika ku Monday ojja kusanga nga ennaku emyezi ena gye tulina gye ennaku 112 ennaku zino 12 bw'ozigabanya mu districts Uganda zerina zirabika ng'ennyingi naye tezikola ki ntono tezimala kaakati kitegeeza nti presidential candidate bw'amala obudde mu kkubo ennaku ze aba azitta alina gy'atajja funa mukisa kugenda so either way ffenna kituyamba tukendeeza obudde nasobola tuuka awanene ate ne tukola ku bifo bingi ebyetaagisa so ekyo nakirabye kaakati awe tutandikidde ye bannaffe aba NUP ngeri gye batambuddemu okuva emagere genda ku poliisi genda ku kitebe ekavule then n'okutuuka ku electoral commission ogenda kunfunira Nathan Nandamafabi naye yatambudde atya but era we tugenda tutya leero njagala just give us a comment tweku comment embeera nga we yabadde mu kusunsula olunaku olwejjo wagirabye otya owabula otya eggwanga lino nno bannaye eryaffe tetuliteekako nnyo maanyi mangi n'oba tewabudde weebazeeko kale okusinzira embeera ya Nandala yabadde etya sooka ompe ku Nandala Mafaabi emmotoka mbalekosa ne bannama olubadde okusunsulwa akakiiko k'ebyokulonda akwatidde Forum for Democratic Change Bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Nathan Nandala Mafaabi olubadde okusunsulwa akakiiko k'ebyokulonda azambalidde ku mugongo ng'answa n'ayolekera ku kyalo Mutungo mu ggombolola y'e Nakawa okwogerako n'abawagizi be Mafaabi n'abamu ku bamuwerekeddeko olubadde okutuuka ku luguudo mwasanjala olwa Kampala Entebbe Express agudde mu kiddo ky'ab'ebyokwerinda abamukugidde okudda gy'abadde ayagala okuyita ono wano bamulagidde okuleega obutereevu ayite Busega kyokka wakati mu lugendo asisinkanye Nassisi w'omuntu abadde awerekerako akwatidde NUP Bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ayolekera okusunsula wamaggu wano n'enkulabira Nandala Mafaabi oluvannyuma naye ekinyeganyege kimukutte bw'atyo wakati mu kimpowooza atandise okuwubira ku bantu ng'akozesa obugalo bubiri ng'ennono y'ekibiina ng'asemberera okutuuka awategekeddwa olukuŋŋaana ono atandise okwegattibwako abawagizi be ekireeseewo akalippagano k'ebidduka n'okusannyalaza eby'entambula kyokka oluvannyuma bano kyaddaaki batuusa awategekeddwa olukuŋŋaana wakati mu mizira n'okusaakaanya eno basanze obukulembeze bw'ekibiina bw'abalindiridde dda era bakira bano bawera nti omuntu waabwe kasunsuddwa kati zaakudde okunywa akolokose gavumenti ku nsonga y'obwavu n'obuweereza obw'ekiboggwe era bw'atyo n'asaba bannayuganda okumwesiga okutereeza ebyasoba with the people suffering like this. And that's why you come here and say, it's time to liberate our country from this poor leadership.
naye ku nsonga eyo gy'abadde ayogerako nzijukidde nti nayina ekibuuzo eri bannayuganda bangi nnyo amabegako nga bagamba nti omuntu ova eri nga gw'olina ssente ebizibu ebyaffe abawansi tobimanya nako tomanya bwe tusula njala tomanya baana baffe babonaabona kufunamu kusoma gwe ng'abaana ababo balyoke buli kimu sisitimu eyiyo ng'eri fine kati wewajjawo abantu abesimbye ku bwa pulezidenti abatalina ssente ate abawansi babakubamu ebituli abannayuganda tuwagala ki abo balwadde nabo kale kakati nekinjagala obuuzayo kimu Mafaabi tamanyi Luganda alumanyi ne president omanyi communication eno ogiraba President Museveni oyo omulaba ne waaba ayogedde Luzungu ensonga z'abayagala okulungamya enkulu kyovula nti ayogera Oluzungu n'atabikamu olw'ekitundu ekyo kyalimu President Museveni asobola okukozesa ebigambo nga 6 ng'ayagala kujjayo makulu ago waliwo akakwata omuntu kaafuna ng'oyogedde olulimi lwe olwawo wootuuse kati ate oba okyaga batokyala ne President Museveni yakyogeddeko yali ekkololo Oluganda luno lukyali lw'amaanyi eyinza obutaagala kikkiriza mu communication kyova olaba nti era mu bapolitician ababaddewo Dr. Kanokiza Besigye oyo gw'olaba yatoba nalo okuva eri mu 2000 ng'atandika kyokka nawe nali ntudde ng'ate kasiba nti ali mu Luganda baga president ate ali mukozesa Luganda eby'Oluzungu yawandiise in communication simanyi naye muvu y'Oluzungu olwo olulaba abamu kufa abawansi tetuvaawo tetulina kye tutegedde muntu avaawo ng'agamba yayogedde n'essaamutegedde kale finally Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubye olukuŋŋaana gaggadde ennateete wakati mu nkuba yayitiddwa ey'omukisa ako katono ku kyabadde mu lukuŋŋaana yakubye olukuŋŋaana gaggadde omanyi nakye nalabye kaakati tuba tugenda n'okutenagaba kaadi ez'obwa MP kino njagala okinootinge baako w'okiwandiika buli muntu kati eyeesimbyewo e Kampala kyoyogera kyenfandika mukama wange ng'ali ku baloti bw'aba abadde amukuba ogenda atandika omuwulya bw'amuyita bw'ati omanyi emyaka 5 gye tubaddemu ab'ekibiina kya Nuupu kati mu Uganda ffenna emyaka 5 gye tubaddemu wabaddewo ebirowoozo ebigezeddwako okutundibwa ebigezeddwako okutundibwa Paul Kungala wennyini ebigezeddwako okutundibwa kati omuntu bw'alaba olukuŋŋaana luno ate lulina ebirowoozo bingi eby'abantu byatadde ono hold nti ajja nokandibanga kamaanyi okusinga bwe tubadde tulowooza era katugenda kulaba buli ali ku ballot ng'abadde mukambwe luli ogenda mula kati bigambo agenda tandika obyongera ng'abiweta bw'ati at least weekwonayo kakatono tuno soko tuwekuya tuweko mbozi kazambulere nokungwako nga wakatuuka ennateete kibadde tekikwetaagisa kumalira bantu budde ng'obabuuza bakulagirira olukuŋŋaana lwa pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu erubadde kubanga kibadde kirabwa n'ayonka olw'engeri gy'obadde batimbiddwa ebifaananyi bye ate nga ne bannabyabufuzi mu kibiina kye abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo badde buli omu yakubisizza ebipande n'abitimbawo essanyu lyennina nakati sinamulako nate essanyu lyennina nebimala omwezi nga siridde nsobola okubeerawo nga ndi mulamu nkola mulimu gwange ntunda perfume abawagizi bange abangulako perfume oba bawunye nekino kimala kuggwa mugira muwunya mubeerewo nenze nkimanyi temusobola awunyerera mu lunaku lumu ku mulyango omunene ogugenda ku kisaawe wabaddewo ekifaananyi kya Kyagulanyi nga bakiyiira amazzi soda n'amata ga yogati nga bwe bakisiimuula nga bagamba nti pulezidenti waabwe tebayinza kumukkiriza kugendako nfuufu soda oyo omukulembeze buli walumwe enkalamata nga tumuwako ng'anywako era gwe tukozesa okumulongoosa kulaba ng'anyirira buli ssaawa ono yogati yaman alina okukola buli kimu jjukira efufu eyo oteekako akayogati wali eri omala kayiwako wali eri noleeta erizi okitegeera byonna netukola ki netuyiwako buyiyi Kinyana Mpindi ne Wankaki wabadde wavunaanyizibwa kukebera abayingira era waliwo amateeka agatubuliddwa ku bibadde tebirina kuyingira talina kujja na mundu talina kujja na kiso talina kujja na jambiya
talina kujja na bbomu oyo anajja nakyo akireka wano kaguwa era bw'abanga avaawo wano tumudize ejjambiya ye emmundu ye bbomu ye omuggo gwe n'agenda nagwo gy'abadde alaga wabadde security nga yabadde gulugulu kale nga tumaliriza ekifaananyi kinawe nfunira ku kifaananyi nfunira ku kifaananyi ky'olukuŋŋaana awamu nga bwe lwalabise bwe nalabye olukuŋŋaana olwo bintu bibiri bye byazze mu bwongo bwange ekisooka bamobilizers b'NRM mulekeraawo okwogera obwogezi naddala mu maaso ga kamera mukole because olukuŋŋaana lwennate telwali lutegeeza nno ebintu bibiri President Museveni atadde nnyo ssente nnyingi mu ghetto structures and if you're looking for ghettos mu Kampala nate kitundu kweki ku ghetto either abaawo abaghetto kati baabuuka tebakyajja oba ne mbanga oleesa abantu b'okuva ewalala bajja bawa obuzibu okukola ki era kyekyawa oli omusajja yaani maki gwe twayogeddeko ali wena yadde agamba Kyagulanyi tusojja oba ontegeera kati kiddeyo nti zino projects zebabawadde okusindika mu bantu muzisindikeyo mu bantu abantu babafiiringe si kwogera bwogezi gwe noweerikodinga ku kamera n'ogamba ojja kumala kunneebuuzaako majambere gwe mbadde nkugamba now the question is kati majambere yajja ku kamera notugamba wano wemba sikugambye kujja tojja then what happened kale endowooza ekirowoozo kyaffe olunaku olwaleero ng'oteesako naffe twagala otuwe comment yo of what happened yesterday n'olunaku olwasooka dde 1 ne dde 2 eya nomination kugwe wagirabye yatambudde etya what is your comment kiki kye tulina okutereezaamu okusobola okufuna akalulu akalungi